omuntu ava eri n'akugamba nti nno Uganda zaabu, omulala n'akugamba nti nno njagala nnyo Africa olw'ennecha yaayo ennungi. Omukulu Bobi Wine leero atuuseeko essayidi eno ku CP Falls, essayidi eno munanga ate mu Kapushola byengenda okubeera nga nkulagakokko awo mu maaso, kw'ossa ate omukyala munanga ate Sheebah Karungi yeeyongedde munanga ate okulaga ettabbu n'omwana we Amiru. Bampita Jaminati, nsinzira ku Jaminati Yugi. Wabula kansooke nkutegeeze nti likinga video kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Kaakati nno abantu ab'enjawulo bava munanga ate emitala n'emitala okujja okulaba ku bintu nga bino ebyokulambula. Bobi Wine y'omu ku basajja abanyumirwa munanga ate okulaba ku bifo nga bino. Kaakati nno olunaku olwaleero abaddeko ko wali mu Kapushola, wabadde nga tannaba kubeera ng'ayolekera munanga ate okuwenja akalulu, asoose kuyitako ko wano munanga ate ku CP Falls. Amazzi gava waggulu ne gakulukuta oba ne gayiika paka wansi. Bannange ekifo kibalagavu okkamala. Bobi Wine nga bw'ogezaako okulaba akirambudde, kw'ossa munanga ate n'okumanya ebibaddeyo essayidi eyo nga bw'ogezaako okulaba. Kw'ossa n'ebifaananyi ebimu bigeetinze nnyo munanga ate viral wali ku mikutu egy'enjawulo. Naddala kano akafaananyi alina engeri gy'abadde akozeemu kaawo ng'alaga nti nno amazzi gali mugendamu mu kamwa. Actually balina engeri gye bakikolamu, naye mu kulaba okukwo oyinza okulowooza nti nno gali muyiikiramu ddala, naye just ebadde kamera nga bw'ogezaako okulaba, kw'ossa n'ekyo nakyo kibadde kikutte munanga ate akati. Omukulu munanga ate Bobi Wine wali mu Kapushola essayidi eyo. So nja kubeera nga nkuwa update yonna enaatambula ku mukulu munanga ate Bobi Wine. Nzikiriza tweyongereyokko n'omukyala munanga ate Sheebah yeeyongedde okulaga omutawaana. Ate Sheebah Karungi n'omwana we ono munnanga ate bakwata nnyo akati, era kasita ateekayo akatambi ng'ali n'omwana we muganda wange ate kiyitirira. Kaakati akatambi kano kasanyusizza nnyo munnanga ate ba Sheibolix essayidi wali. Agambye nti no mami ali munanga ate n'omwana we, era nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako. Kaakati nno Sheebah Karungi avuddeyokko n'assaayokko ebifaananyi ebimu. Leero munnanga agambye nti nno leka nteereyo munanga ate bafaanizi bange ebifaananyi bino. Sheebah Karungi y'omu ku bakyala kati aboogeza munanga ate abantu obwama munanga ate okwetoolola, era nga bw'ogezaako munanga ate okulaba ebifaananyi ebyo bibadde bikutte akati omukyala munanga ate Sheebah Karungi. Abagambye obubaka bw'atadde ku bifaananyi bino, agambye nti nno abaagaliza munanga ate omwaka guno gwe nnyini gwe tulimu omulungi wali wonna Sheebah Karungi 2026. So bwe nti munanga ate bwe nkoze kakasa nti olayikinga video kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba, sigala nga weekuumidde ku Jaminati Yugi, ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo n'ebirala.